Hallelujah. Jebazibwe erinnya lya Mukama. Abalabi baffe aba Experience TV tubaniriza ne leero tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo erinnya erisinga amannya gonna. Yatuba tuguse ne programu yaffe Experience mwe tulabira obulamu bw'abasajja nti mu Experience tulaba abasajja ab'enjawulo Mukama baasimbye Mukama baataddewo nti mu bulamu bwabwe gyenvudde bwabwe banji tuyigireko banji tuyimukire kubbo oba tunywere kubbo. So ye programu Experience tubaagala nnyo bamikwano abatufollowinga abatrikinga mwongere okuscribinga abadia okusharinga omulimu guno gutuuke ku bantu bangi mbaagala nnyo lindawo. So ne ku mulundi guno twatuuse dda n'omusajja wa Mukama ya Bishop leno tutanduddeko ku bigere tuli side zene ekituntu. Bishop yatuuse dda wali mu studio zaffe studio zaffe muzitegeera ffe buli wamu tubeerawo. So tugenda mwaniriza yeyanjule eri abalabi baffe aba Experience TV. Bishop tukwaniriza nnyo. Amina. Agenda kweyanjula eri abalabi baffe aba Experience TV tutandikiraawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nate nebaza Katonda lwa TVN Experience. Mukama batuwere nnyo omukisa. Mwebale okutuwuliriza, mwebale omulimo, mwebale okwegala Mukama na buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Amannya gange omulabirizi kyagambiddwa Francis ansinzidde wano ku kituntu kiri mu Mpigi district Gomboleyo ne kanisa weeri wetutudde wetubadde akabanga nga tuweereza Mukama. Twabaaniriza nnyo mwebale kubanga mutulaba. Amina. Hallelujah. Lyebazibwe erinnya lya Mukama. Bishop omuwulidde yeyanjudde. Tugenda kutandikirawo nga tuviira ddala ku bulamu bwa Bishop. Yes Bishop ozaalibwawa obuzaalibwo? Obuzaali bwange nzaalibwa mu Mpigi district. Muno mwennyini mwe tuli. Muno mwennyini mwe tuli. Eggombolola bagiyita Nkozi, ekyalo bakiyita Buganga oba Kankobe. Nzaalibwa ddala wakati mu kigo ekyekankobe. Kitange yali Ssaabasomesa mu kigo ekyo mwenzaalibwa. Kati yes Bishop muzaalibwa abaana nga bameka ewaka? Tuzaalibwa abaana 12 naye bannaffe abamu batugenzeeko kati tukyaliwo abaana 9 wetuli 9. Bishop okusoma otandikiddewa? Okusoma natandikira era Kankobaawo wennyini primary. Kakati mpozi taata bwe yagenda nga Mukama amututte twagootanamukko nga bwe bitegeera taata yali mu kigo. Kakati awo navaayoko ne ŋŋendako mu bitundu ebirala era mu Mpigi district kyalo bakiyita Jalamba mu Ggombolola y'e Buwama. Nembeerako eyo nensomerayo kutuuka mu kibiina ekyokusatu. Ate maama bwe yatereera yali agenzeyo eggomba ate n'akomawo ekituntu nadde ekituntu. Kati olwamaama yatereera ekituntu nampitayo gye nali ŋŋenze kwali nno ku buko nenkomawo ku buko gye nali ŋŋenze. Kakati ate maama nampita ng'azimbye wano ekituntu era kati we tuli netubeera ekituntu. Obwo bwe bulamu. Tugenda kuddako ko badde weeyanjula ogambye nti wakulira mu kigo. Wakulira mu kigo. Tunnyonnyola ekigo wali yatamanyi kigo? Ekigo ye kifo ekereziya weba enkulu ng'eyina ebisomesa ebirala byetwala. Kati nze we nazaalibwa mu kigo ekyo bakiyita Kankobe. Yeah. Kati Bishop ovaayo otya olokoke? Kakati bwe nsoma neneeyongerako waggulu nvudde mu primary ngezeko mu secondary mpulira ekigambo ekibuulirwa. Okiwulira oli ludda? Nkiwulira ndi mu kibuga Kampala. Olw'ogenzi emyaka gisusseemu egya primary. Mmanyi omwana bw'abeera primary abeera mu 17 awo 10 gityawo. Primary. Ebiseera ebyo 17 bwekiti eyo tuli waggulu. Kati bwe ŋŋenda nga mu myaka 2 ndi mu secondary
abaana nga bwe bamanye fujjo tugendako ewa pasita Kayiwa ne bannange mu secondary tugenda na fujjo nno tuwulira pasita Kayiwa abuuza waliwo abalokose nange nze omukubo nendokoka ne bannange ne bagamba ndokose ne bannange naye nga tulokoka fujjo tetwali siriyasi katono nnyo Bishop okutuuka ewa Musumba Kayiwa tuvudde ku Mengo Secondary School mwava Mengo Secondary School awo nali nsomera kati mugenze ku church mulokose tulokose ebyomuzannyo tubivuddeko koze ebyomuzannyo oluvannyuma byafuuka serious ne kituukirira ddala ate ne kitugoberera tulokoka kati bwe mwamala okulokoka kwolwo ewa Musumba Kayiwa kyekyaddako tewali kyaddako twadda mu fujjo lyaffe ng'abaana bwe bamanyi naye bwe ntuuka ku siniya eyokuna abazadde sente tezikyalabika bulungi buli kimu kina kigoota maama ali omu baganda bange tewali bulungi sente olwo yali omukulu wali wakomera nze nali mwana asembayo omuggalanda nga gwe muto nze muto kakati awo ngenda saidi z'Emakindi bayitayo Luwafu gyensula sikyasoma sente tewali olwo ali mwesifu esifo gye nkomyemu awo bwe mba ndi mu nnyumba sisita wange agindeseemu Luwafu ennyumba nno yansobera siri mulokole nalokoka byakajanja ennyumba nemubaamu ebyogerayogera ekiro mpulira amaloboozi nga biki bino ebiroboozi gundi byogera biwuuna sibitegeera bulungi etandika okwekengera ennyumba kati kyenakola nenziruka Kampala gyenziruka nzirukayo n'akakapu kange ke nalina n'embeera zange ze nalina engato eringa tetegerekeka eringa sapatu ate si sapatu ng'eri awo yeewuunyisa tetegerekeka ntambudde okuva Luwafu okutuuka Ekibuye kigere sina nyumba esobedde nga biki byeyogera tobitegeera byeyogera sibitegeera biwuuna ekiro binkanga nagamba sisita wange naye biki ebyo naye nga tabikola ki tusalo enadduka nva Ekibuye n'entambuza ebigere okutuuka Nateete ntuuka Nateete ebiseera ebyo nno nga birole bikkiriza okutwala abantu sente nze naayagala loole sirina mu sente neki nkomawo ensuula ekayabwe nkomewo ekitundu ewaka Kampala amaloboozi gansobedde naye nga yali pulaani ya Katonda ng'ayina engeri gyanjagalamu nzija ekitundu bwe ntuuka Nateete nenoonya loole nga noonya kondakita akola emabega atali mukambwe nnyo anyambe oba kiki kyonna kutusale nafuna kiroole bwe nfuna kiroole nenninya saamugamba nenninya tutuuka Empigi waliwo abavaako ne bagenda naye baavangako bulungi kyekyansanyusa nga omuno kondakita sente azisololeza wansi ng'avuddeko tugenze tuutwo tutuuse Emitamaliya waliwo abavuddeko Ebuwama waliwo abavuddeko abagirako wansi nga nti kino nga kirungi agirako wansi tutuuke Nabusanke kuikwetaawo waliwo abavuddeko tutuuka ekayabwe ekyanyamba obudde bwali bukuttekuttemu buti buzibidde ddala kakati nange nenzika wansi nembanga akwata mu nsawo linda awo wemuviiriddemu ekayabwe abantu buduuka bwali butono nnyo nga n'abantu batono kyenva nkwata embiro n'enziruka emisinde emizibu ng'ate bwebiri obudde bwe buli si bulina naddukawa teyangobaako nawulira kaluulu naye nga nze enkozi eki ngenzi ntuuka enkozi nenyimirizaamu okudduka
olwalusa okuva eriyo napaka mpigi misinde okutuuka empigi awe kirole kyekyandeeta naye wane eka yabwe awo navaako neziruka emisinde zali maires 2 nga bwe muyise enkozi ate nentambula ezo mairo ziringa 5 okutuuka ekitundu eno natuuka kiro maama mbuuza Francis kiki yandaba n'embeera yagiraba akakapu kenkutte olwo nno ntuuka ekitundu engatto sikyalina kugirya emisinde gye nadduka engatto temuliimu naaka tokyagirina ne gye nali nsigazeemu nayo nensuula kati nentandikira ku zeero sirinaawo kantu naakamu bwetuuka maama mbuuza ekiro bannange beebasa abaana abaaliwo Francis kiki nemugamba maama ekibuga kigaanye mpe enkumbi nime maama nagamba kiki ennyumba ekola bweti bwe nagambye baba wange tabiwulira ennyumba eyogera biki byonna ne ssente tewakyali maama n'asirika maama ne mugamba njagala nkumbi nze njagala kulima ng'oyagala nkumbi esaawa eyo maama yampa enkumbi linda nennima n'olima n'entema omusiri gwa lumonde linda katonda yawa omukisa omusiri gwa lumonde gwe natema gwali munene kati olwo katono nnyo bishop enyabu nga mu kusaba enkumbi gwe kikyolengera mu nkumbi kyennengera nti kambeere mu kyalo nkole ennime teri kirala abavubuka bensanga ku kyalo anti bategeera kyagambiddwa biganye Francis biganye e Kampala ne baseka naye nga mugende e Kampala kwali kusoma nali ngezi kusoma nga manyi nti bwemala okusoma nja kugenda ku birala binambere mu kibuga byakola ki byagaana otemye omusiri gwa lumonde mukama gwadde omukisa negubala lumonde n'abeera ku ngulu waliwo omusomesa yali ku kyalo kyaffe kino bagita Masiko yali yakajja anoonya oggula omusiri gwa lumonde kuba yajja n'abaana bangi bamulagirira nze nemusaliramu wakati nampa sente linda omanyi kyenasooka okugula ngatto ngatto kati bwengula engatto yali nungi nnyo abavubuka bonna ne beewunya abokukyalo nti kyagabidde yaguze engatto eri mpitirivu olwo mwaka ki tuli mwaka kyawo tuli mu myaka kandabe awo ndowooza 8 oba kandabe 9 oba 9 awo tuli awo awo 7 bwe gityawo emyaka awo bwe nagulira engatto bwekyo abavubuka boogedde nkoze tuba tuli awo katonda angoberera kiri pasita kayiwe yanteekako emikono gitandise okungoberera ababulizi b'enjiri bazze kugombolola ekitundu waliwo wegombolola n'abagoba yali musajja musiraamu n'abakola ki twala eri enjiri yammwe kozi waliwo omukulu wange kati bamuyita mukyala Kivombi abawulidde balokole n'ababuza muvaawa tuva Kampala iwani pasita kayiwa mujje tugendeko eka ate gye nalokokera ate bebazze ata maama si mulokole mukomusomesa yali mukomusomesa mukatuliki wawu ajjudde obukatuliki akati yabayisana mu kasiko batuusa awaka tebabulidde enjiri ate sizeemu okulokoka buto ate kuno ng'okulokoka kwa kunywerera ddala mu mwaka kyogo 82 nenjatula ne maama akoze eki maama agenze mu nnyumba yali mukomusomesa agenze mu nnyumba aggyeyo ekibbo n'ebyaliyo byonna tukwatemu katono alayi baffe aba Experience TV tukomye nga musumba bishop waffe maame yali muko omusumba ayingidde aggyeyo ekibbo tugenda kutandikirawo nga tumanya ekibbo kyali kyaki Yes Bishop ababulizi b'enjiri bazze waka olokose ebiri serious ne maama alokose ogenda maama mukyala w'omusomesa ajjayo ebibbo maama ajjayo ekibbo ekyali wansi
mulimu ebintu byotegeera nsimbi ebyobulogologo okitegeera kati maama n'abiwaayo ngenda okulaba omuliro gwaka sajja babyokeza maama alokokedde ddala n'okuva olwo maama obulamu bwe nabuwa Yesu. Ekitegeeza Mukama akujja e Kampala akunoonya ne maama amunoonya. Maama naye alokose. N'abooluganda abaliwo balokose. Eyabaleeta mukulu wange naye alokose. Ffenna amaka ne gakola ki? Ekyalo kigenda okulya nti bulooka tamanyi waffe bayitangawo mu bulooka. Wali wangulu luddaawo we wasooka okuzimba bulooka ku kitundu kino. Kaakati mu bulooka balokose. Abasajja bawulira enjiri be bagobye ne bawulira essanyu balina be bakoze eki ne baddayo e Kampala ne crusade yakolebwa tewakolebwa crusade kwolwo be baddayo e Kampala essanyu libaalina eringi ennyo bakomawo batya bakomawo nga balesa ombulizi w'enjiri Robert Kayanja n'ajja mu luggya ewaffe n'asulawo ennaku bbiri awo ekyengulu awo Kayanja ayisa abantu bazzi ngenda okulaba ow'emigga agikoze eki agisudde. Maama yalina ekizibu eky'omutima omutima amusabidde gukoze eki waliwo n'omwana omuwala era ennaku ze yagenda ku Miracle Center naawe obujulizi nga bwe yawona mu mwaka gw'82 yawonera ddala naye n'awona ebyamagero ebyali awo abantu ne bajja mu luggya bangi crusade yali ennaku nga 2 bwe zityo nga Kayanja ali awo ebiseera ebyo Kayanja yali muvubuka nnyo ate naffe tuli bato okitegeera awo biseera ebyo Kayanja bwe yali Pastor Kayanja yali yakava ewa Pastor Kayiwa ali awo tata w'omwoyo ali awo ajja ayagala okutandikiriza okuzimba erubaga awo yali awo wakati awo yajjira ekitundu yajja n'emirundi ebiri omulala ogwasembayo ng'akomyewo Mukama n'amukozesa ekyamagero yagamba enkuba yali seba omusana gwaka okufa saawa mukaaga enkuba ejja kutonnya n'addayo era n'etonnya ebyamaanyi byakolebwa bingi Uganda. Kati Bishop mu lugendero lw'obulokozi olokose ne maama alokose tolina lunaku lwe waddako mabega nogamba naye nayingira mu ki Katonda mulungi nnyo bukya nga ndokoka ankoze obulungi situnulangako mabega era sikirowoozanga nako okujjako bwe nalokoka laawo nali njagala nyo ekiyitibwa dansi awo bwe nalokokera nga manyi okugendako mundongo nasigala mu katono nga ngendayo naye ekigambo bwe kyajja ate nenywerera ddala saddayo kutunula mabega n'okutuusa kati ebyo ntunuulira bitunuulire biraba birabi. Kati Bishop olokose olabye ku basajja ba Mukama bakozesa ebyamagero gwe kikyo wagamba n'ogaana naye nze Mukama kanyimi wano kankuweereze wano kyekyakusikiriza oyingira mu kuweereza Mukama kakati omusajja wa Katonda Pastor Kayanja ayogera ekigambo kyenneewuunya agamba nti wano ekifo kino kigenda kubeeramu omulimu mugenda kusabiranga wano ennaku zonna wano wagenda kubaawo ekyaki ayogera nenga bino byayogera biki n'agamba waliwo n'abazungu abagenda okujja mu kifo kino alagula ye Katonda yamuleeta n'alagula byeyalagula byonna bituukiridde mbirabyeko sajja abavudde ebweru bajja n'ennaku zino tubadde n'abazungu nga 15 babadde wano Mukama abakozesezza balina abaana mu kitundu babaweerera bawera 15 Katonda akoze ebikulu n'ebyamba babawa emifaliso babawa buli kimu kyonna school fees nakati bali masomero abaana basasudde kibaba banja byonna byeyalagula Mukama byonna byeyalagula Pastor Kayanja bituukiridde. Kati omaze okulokoka ovudde e Kampala lwa maloboozi waddayo ke Kampala saddayo naddayo ku kukyala bukyazi n'ogamba kolo bwe nagenda nga tewakyalina byogera naye basisita baffe ne Kampala balokose ennyumba ne bazisabira ebyo byagenda byatambula ne bivaawo. Kati Lumonde watugambye omu wagulako engatto nagulako engatto omulala ne tulya omulala natundatundanga bwentyo nentandikira awo olwo okomye mwesifo tewaddayo okweyongerayo okujjako neyongerako mu Bible zino school biki byonna bwentyo nensoma sajja wa Katonda Alex Mitala nagendako mu ssomero nemalayo mwezi mulamba ku bigere bye nengendako ne mu masomero amalala bwentyo neyongera mu bya Bible
okugukamu era Katonda n'agenda ng'atuyamba kwe kugulawo n'amakanisa agawerera ddala nga amakumi ng'abiri getuguddewo nga tuva mu kifo kino kitundu. Kakati awo ababulizi b'enjiri bano Kayanja agenze na bano bagenze ne tusigala mu kitundu. Naye bwe tusigala mu kitundu naawe okimanyi wabawo ebyetaagisa nga waliwo abaagala obbagatta abagole waliwo ekyetaagisa, waliwo okubatiza abalokose, okubannyika waliwo ekyetaagisa. Katonda aleeta omusajja omulala bamuyita Evangelist Drake Kanaabo naye ajja ekitundu yakuba enkuŋŋaana za mirundi ng'esatu mu kitundu wano. Kanaabo n'atuyamba nnyo ne tumwekwatako nnyo mu bino ebyokubatiza n'atuyamba, ebyokugatta n'atuwa amagezi. Kegamba awo ekkanisa weefunira ddala omuzadde agiyamba, the Redeemed of the Lord Evangelist Church Kituntu nga tusinziira kuva Makerere. Baatuyamba nnyo okutulabirira mu buli kimu kyonna ebigenze maaso. Nti ababulizi b'enjiri bajja ne babagoba naye mumalirize ewammwe nga mulokose. Tulokose. Kati mwenna bwe bwatandikira mu nnyumba kuno kwaliko abalokola bannamwe bwe tekwali maka kati ndetandika okubuulira ne bajja omwomu twatandikira kanisa yatandikira waka okujja wano wemulaba wano kanisa nejolaba ye twatandikira waliwo kyengulu waka tekawo obuwempe tekako ebisansa katusabira ngoma nga nze musumba ze natandika waliwo ne bannange betwalinga nabo naye kakati okutandika obusumba kambogereko obwange okuba omusumba bwe mpeze emyaka 5 mu bulokole. Maama wange mugamba nti wentuuse njagala maama kuwasa. Maama n'akiwulira n'asooka okunnyomamu katono. Yagenda okulaba ebintu biri serious. N'enfuna omukyala yaliwo eyo Gomba Kasaka ne tukkiriziganya naye ne muwasa. Ne 87 mu mwaka ogwo muwasizza. Bwe muwasaawo wentandikira waliwo omusajja wa Katonda Joseph n'alangirira nti bannange ono ye musumba naye agenda okunnangira nga nange Katonda yakindagadda nga ngenda kubeera ki ayina engeri gye yanyambazaamu engoye bikimu kyonna nkotta emiggo biki ninga nti Mukama n'oli wannangirira kati wenjogerera kati maze n'omukyala emyaka 3 mu 7 nakati nsumbidde emyaka 37. Kigamba lwawasa omukyala lwe ntandika okusumba. Okusumba. Kigamba ekyawandikibwa kituukirire nti ababiri basinga omu. Wali tonnawasa nga tolina gye waagenda. Omala okufuna omukyala. Ne ntandika okusumba nakati. Gwe mulimu siddangako mabega gugenda mu maaso. Olwo otandise. Abamu balina gye basookera asookeddeko mu bwa Asha. Kugamba bwe yena tewayitayo. Sayitayo. Aho bula mpoze y'engoma nagikuba nnyo nakuba engoma ekyalo kino era bakyajogerako nti engoma eyavuganga negenda mbyalo eri engoma Katonda yali agiwadde ng'evuga ekyalo kyonna negiwulirika amafuta eyo gye nakubanga ennyo kwekuba omusumba. Olwo otandika obusumba. Bwe ntandika obusumba nkiwulira naye kansobokuddeko emabega bwe bangatta ne mukazi wange gw'olabyeko twakwatagana mu mikono bwe tuti ne tusaba ekintu kino. Lwaki twakwatagana? Nga tusaba Katonda aggulewo obuweereza mu Greater Mpigi. Kati tugiyita Greater Mpigi kubanga luli yali Gomba, Butambala ne Mawokota. Busiju teyaliko. Oli yali eyitibwa Mpigi yonna ne district zaawukanyeko nnaku zino kati tugiyita Greater Mpigi. Ne tusaba Mukama tutandika amakanisa mu kitundu kino Mutaali. Kubanga wano waliwo ekkanisa Kituntu ndala twagiwuliranga Jalamba ndala Kayabwe endala ku Kizinga Bunjakko endala Kawoko Gomba Kasaka ekkanisa Walambale naye kati buli kitundu kijjudde mu kye twasaba ne kikola ki era ne tutandika okubuulira enjiri ne tuggulawo amakanisa ene kanisa waliwo ne munnange omusumba Kabugo okuva Kanoni ne baggulawo Kituntu ne tuggulawo
ku kizinga ne baggula jalamba ne baggulawo kwegamba twagenda okula ekitundu kyaffe kye twasaba essaala netuukirira amakanisa gaguddwawo kati buli kitundu tuli bulungi era nkutegeezako nti n'okungatta kwange nagatibwa Kasaka Church of Uganda. Ng'ovudde eno ogenze Kasaka? Nava eno ne ngende Kasaka. Lwaki nagende Kasaka nga waneza abalokole tewali? Tugenda Kampala gy'owulira okugatta nga kizibu nnyo ne ŋŋamba kaŋŋendewa naye kaakati byatereera bakugattira mu Church of Uganda. Church of Uganda gye bangattira naye kaakati byaggwa na wano tugattirawo kitundu ngatta abagole bangi nnyo bengasse sibala. Mukama abakozemu omulimu bali bulungi nnyo amakanisa gateredde. Amiina. Kati Bishop otugambye oguddewo amakanisa ag'enjawulo agali 20 nga mwe mulina eyewaffe amakanisa ge twaggulawo kankusomereko kagamu gano genkyayina wano tuguddewo Bukonoka Redeemed Church Rorek tuguddewo Butende tugenze tuguddewo Nakiju nakyo kiri mu Nakiju kiri mu Butambala Kakubansiri ekyo kiri Gomba tuguddewo Nakiju ekyo kiri Butambala ekimaze tuguddewo Kawango ekyo kiri mu Nkozi wano mu Mpigi tuguddewo Kasozi ekyo nakyo kiri mu Mpigi tugenze Mawuki tuguddewo ekyo kiri mu Gomba tugenze Serinnya nakyo kiri mu Gomba tugenze Ruwunga nakyo kiri mu Mpigi tugenze Buzimba ekyo kiri mu Gomba tugende Ekiziba kiri mu Gomba Tufube kiri mu Gomba Ngando kiri Butambala tugenze Butimba waliwo n'amalala Lwanganzi ekyo kiri mu Gomba ne tuggulawo amakanisa mangi nakati ate abamu bano betwatandika ate nabo balina ge baguddewo kati gagenze gezaalamu Mukama akoze omulimu Amiina tujja w'amawanga nga tukozesa nga nkulembera bannange omulimu ne gubanga gukolebwa bwe gutyo omunene ennyo ate nga eyo bazimbye ekkanisa zijjudde Mukama azongeddeko zigagaza Katonda akoze obunene Katonda akoze bulungi obuyitirivu ennyo butalujjeka. Amiina. Kati olwayonze nkuyita Bishop. Era erinnya si kikyamu kubanga amakanisa genziguddewo mu mayitirivu ekyo kikutegeeza nti omulabirizi si mukyamu. Amiina. So kati Bishop ofuuse omusumba ate oguddewo n'amakyaki amalala mangi. Challenge kigi wali osanze mu buweereza? Challenge ensanze mu buweereza abazadde balina abaana babazadde abaana oluusi baagala okusoma ate sente tebakola ki omuzadde najja nakkaabirira gwe n'osaba era ekyo mu ssaala zaffe ekyavaamu kwe kufunayo abasajja abaava ebweru ne batuyamba kutulina abaana 40 abayambibwako abaana bafaanana bwe batyo nga baagala okusoma ne sente wakola ki abaana abo bayambiddwa kabamu bayingidde secondary kati obulumya obwo bwatulumanga ssaala zaffe n'aleeta era abasajja bati tuli beegayirira bweru bava ebweru batwongereko ku nnamba era bwe bazze baalabye obulumi abaana babasanyukidde baalabye buli kimu kyonna twabatambuzizaako mu maka ne balaba obuzibu obuli mu maka n'embeere bw'abazadde ne banyenya natumukwegayirira challenge ey'abaana okusoma nti bangi bakulaba ng'oli musumba bandaba bamanya nti nja bakola ki bayamba mu ngeri ngeri katukwatiremukko awo katono musumba abalabi baffe aba Express TV tukyagenda mu maaso ne Bishop kyagambiddwa nti ye gwe nsoose okulaba nti ye bukyanga yalokoka kati yafunako kirowoozo kidda mabega anywezezza Mukama n'okutuuka kati Mukama abatuweera omukisa.